Abatuuze b'Essumbu ekisangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso bawuniikiridde bwe basanze abaana basatu nga jjajjaabwe yabasuula mu nnyumba n'adduka nga kati zigenda kuwera wiikisi 2 ng'abaana bano basula bokka. Ndowooza yalina gye yagenda naye nga ffe yakwata ekkubo n'agenda yatugamba nti no temuvaawo wano mubeere wano. Naffe ne tubeerawo twagenda okudda ne tugamba nga tajja ne tunaaba ne tukwata ekkubo ne twebaka. Abaana bano kuliko Namaganda Alice ow'emyaka 5 ng'ono yalabirira banne babiri okuli Huzaifa Hassan atemera mu myaka nga 3 wamu ne Lukwago Erias ng'ono ali mu myaka nga 2 n'ekitundu. Ejjo nafumba obuugi ne tunywa ne tulya n'akawunga. Namaganda agamba nti jjajjaabwe gwe bamanyiiko eri Amadiina yakeera ku nkya n'abalaga akawunga beefumbire olwo n'akwata akasawo ke n'agenda nga ne gye buli kati tebaddangamu kumulaba. Yalina yagamba nti no mugaleewo wano n'enzigalawo teyakomawo yakwata kkubo n'agenda yayambala bulungi yagenda nga bunatero nga misana. Ono atubuulidde embeera gye bawangaaliramu okuva jjajjaabwe lwe yadduka nga yaleka abalaze ennembeka y'amazzi era ng'amazzi gano ge babadde bakozesa okuli okufumba n'okunywako. Yaŋŋamba nti nosena teekayo nga baketi eri emiryango tekeyo baafu ennene eno yo teteekangayo baketi zokka. Amazzi go tulembeka naye nga olunaku eno tekyatonya naye nga emmere mweri omwo mu kawunga. Wakati mu keetalo Namaganda atulaze engeri gy'alabiriramu banne omuli okufumba n'okweggalira nga n'olumu obuwunga balya bubisi olw'omwana ono obutasobola kugoya bulungi kawunga. Atubuulidde engeri gye yajjamu okubeera ne jjajjaawe nga maama we amanyiddwa nga Nayiga Prosi omutuuze w'e Mukono baafunamu obutakkaanya ne kitaawe Semanda Fred omusisi wa Kyapati e Kasaali kyokka kitaawe yagezaako okumusigaza nnyina n'amulemera olwo kwe kumuddusa n'amuleeta ewa jjajja gye tumusanze. Ono agamba nti mu mbeera eno enzibu jjajja baamwongerako abaana abato 2 era nga bulijjo alaba jjajjaawe akaaba nga bw'ategeeza ng'embeera bw'egaanye. Bali tebanaba baleetera yakaabanga neera nakati yakyakaaba ng'agamba nze mu nsi eno mbonaabona bambonyaabonya ziva mu nsi eno banvuma baŋŋamba ndi musiru ninga kasasiro nze ngenda ku polisi ngenda kugundi mu bantu nenziba nenkola batya ayogera akaaba ngamba oba akaabira ki. Omwana ono agamba nti okuva jjajjaabwe lwe yabaddukako yatandika n'okufuna ebirooto eby'entiisa ng'alaba abatemu babayingirira wabula ng'afuna eddoboozi ly'omuntu erimugamba nti libalwanirira olwo naye n'afuna amaanyi agatematema abo ababa bamulumbye nga bw'annyonnyola. Ekyo nga kitiisira ddala kyali kyagala kuntemako omutwe n'enziruka n'enjita jjajja gy'oliwa jjajja gyangonyami nekigamba gwe oli muntu wange siyinza kutema nakulaba lulinga obonaabona nze yakugjayo nze Katonda akuteeka mu nsi eno. Neŋŋamba neŋŋenda ewa Maama Shifra nemugamba nalina kye naloosa netusaba netugamba kaale ayi Mukama ekisa n'ekisa bino byendoota nga bitiisa Mukama nkwegayiridde omukisa mbeera negundi nebiwona era nekiddamu nekiŋŋamba gwe muntu gwe olwaleero ngenda kutema saagala kumanyiira nekintema omutwe neŋŋamba nenzirukawo nensembera nze kati nentandika nenkitiisa nenkyo ati nange nefuuka omutemu neŋŋamba nekitematema neŋŋamba mmwe temujja kuntiisa nze nja batema. Abatuuze bagamba nti okuzuula abaana bano baali banoonya nnyumba za kupangisa olwo kwe kubagwako era ng'ensonga baazitwala eri ab'akakiiko k'Essumbwe nabo abasitukiddemu okulaba embeera. Awo omuntu yatulagira ennyumba entujje najja tusanga abaana bano. Twasanga abaana ng'ajja ati abamanyiko akatonotono
kubamanyako n'ababuuza jjajja mwaliwo nti taliiwo jjajja yakutte akasawo n'atambula agenze. Twababuuza bamaze ennaku mmeka yagenda luli kuba twajja lwakuna ne tujja nabo kati bwe twajja nga mpita Ajati nga bagamba taliiwo nga mubuuza Ajati yalagawa. Ajati yakwata akasawo ke n'akola ki n'agenda ne mulaba nga ngamba nti ndi mulwadde nga ndaba mulwadde ne mugamba Ajati olabika omusayi gukuweddemu genda olunoge ebikola bya mapaapaali ofumba onywe. Kati gwe mulundi gwe nasembayo mulaba siddanga mumulaba. Abakakiiko basanze abaana bano bali mu keetalo ka kufumba era ne babaleetera ku byokulya nga n'enkoko jjajjaabwe ze yaleka basanze zaabafaako dda. Bano bawanjagidde abazira kisa okudduukirira abaana bano wabula ne bennyamira olw'obutabanguko mu maka obweyongera buli lukya bwe bagamba nti businga kukosa baana. Obuvanza bwensookeddeko okusooka kufuna namba ya ssimu ya Land Road era yongera kugifuna mbenga mukubira jja tunnyonnyole abantu bano ebbanga lyamaze mu kitundu kyaffe nga tetubamanyi. Ensonga eno kyenjogerako tulabye nnyo okubanga tetumanyi kiri ku mukazi munnaffe oba oli awo alina obuzibu bwamutuukako. Tulabye nnyo tetufunye ekifaananyi kye tetuyimanyi bantu be naye nze era abaana mbatutte. Bweraliikirivu ki bwemulimu? Tulina obweraliikirivu bungi naddala mu biseera bino ebya korona obutabanguko bungi era nze n'abakyala tulina abantu ewange abasooka mu 6 ate kaakati nnyongeddeko 3 nga bonna tebalina mwasirizi.